Jimala nyoko censure motion ebigambo bya speaker ko research kubonesa lo ya court otuyambe ko kutegeera bulungi court kyabadde tegeeza bwe yagambye nti ba commissioner service award bajifuna it was legal but improper. That you will tell us. But for now, twogereko ku nsonga genda bye Joe Senyo leader opposition leronga ayogera akyayongera okukatiriza regional sittings za parliament nti ngabba abavuganya siba kwetaba mu ntuula zino. Speaker yavaina agamba nti sittings za parliament plenary eddako ejja kutuula ggulu ngenda kusomeza 28 paka ngenda kusomeza 3 abavuganya bagamba kuno kudibuda nako nansimbizamu wa musolo era sibetegefu kugendayo. Nanko badde banabwe abava mu Acholi bagamba nti bana baganya okugenda balabe Acholi baluwanyisa Acholi era bannakigwanyiza bawedde emirimu. Ne argument bano gye baba bagamba tesobola kubanga we hate Acholi yet fetwa boycotting all regional sittings. Acholi eggulu waliwo egenda okubeera Masaka waliwo egenda okubeera Embarara waliwo egenda okubeera Embale. Therefore but okusa kujero Senyo agamba buli lutula lugenda kutwala 5 billion. So total ya 20 billion ezigenda okusasanyizibwa mu sittings zino. Kakati okusinzira kumbalira y'eggwanga 20 billion zisobola kukola ki mu ggwanga lyonna? 20 billion. Kwa 20 billion abantu abafa batuuliza ndoza tuzibale mu dola. 20 billion. 20 billion. Abuza sobola kukola ki? Tezina kyo sobola kukola? Divide by Kibera million dollars ton. 5 million US dollars. Kakati what is the role of parliament? Emilio GN jimanyiddwa. Legislation, representation, oversight. Kakati bilioni 2 budget y'eggwanga ya trillion meka ey'omwaka guno 72.1 trillion. Trillions. Kibanga okugamba nti ababbi ababbi entezo 5 buli ente ya milioni 2.5 ente 5 ze sente meka buli emunga ya meka 2.5 ze milioni 12.5 mugaso parliament gwekola ekwata ababbi b'eddagala erigenda mu malwaliro nga bajje Kampala ne balimba nti mulimu eddagala mu malwaliro nga temuli bagenda ne bakimanya nti bagenda mu region bulijjo gye bagamba nti waliyo Northern Uganda reconstruction program ebintu bingi ne bateesezaayo ne bamanya n'okumanya ddala enguudo zaakolebwa reconstruction plan gye ziri abantu bafuna bino nabiri oba nedda nti bw'obanga ddala Kalamoja eriyo abasajja abasuubula nga ffe tusinga okutunda granite naye nga Abakalamoja bali mu kudduka buddusi nante tebalina kye bafuna mu bo parliament eyinza okukitunulira n'ekiraba. Uganda eno nina ababaka ba parliament benda baawo ng'ekyamazima bwe bagamba Uganda ekirowoozo kyabwe bafuna map of Uganda kiri ku map kiri ku atlas nga bw'omugamba nti mu Uganda mulimu Gulu, Masindi, Fort Portal, Kasese, Jinja, Tololo, Mbale obwongo budduka ku map buli ku map enebeera ku kisenge ene ya Uganda naye tebamanyi Uganda gyeri nga mbaka wa parliament. Yes abamu tubeera nabo gwe tubeera nabo kati lwaki mu dipinze embeera vice president ebisanja 3 tewala nesimbako tugenda otuukayo ng'abaagala okwesimbawo abalonzi bamanyi ba Buganda bokka ngabala tebabamanyi ndire eri ebeera y'abantu balinga boolaba ekikere ekiri mu nsuwa ekirowooza nti eggulu lyenkana n'omumwa gw'ensuwa kubanga wekirabira eggulu
balowooza lyenkana n'omumwa gw'ensuwa kubanga kiri mu nsuwa omumwa gw'ensuwa mutono kiga omala jasa ne baleko bategeera nti ensuwa eggulu bulijjo kinene bwe kiti ensuwa emala kwatika osobola Honorable Mao wano yali agenda tufaako nga bagamba Mulakyo Hospital eggulu nti kati singa tateekebwa ku kulongoosebwa ku byuma ebifaanana bwe biti ne bwe biti in 4 hours time agenda kuba mugenzi n'olwekyo mu mutwale ateekebwe ku biki ku byuma e Nairobi 4 hours tuli ggulu okuvuga emmotoka ennungi nga ze tuvuga okuva eggulu okutuuka e Kampala era kikutwalira essaawa 6 naye nga batugambye nti naye takoona ku kinnya n'ekimu emmotoka tegwa naye ng'ate ebiri ebinnya oyinza okulowooza nti nabyo baabikoleramu baabipulaninga birina ne sequence nga ebiseera ebyo kati bagenze bazitereeza ezisinga naye mwalimu ebinnya biyitirivu kakati singa amagye tegaatuyamba ne gatuwa nnyonyi emubuusa okutuuka e Nairobi mu time singa kati mugenzi kakati lwaki nkugamba ebintu bino ababaka ba parliament ebyo tebabimanyi wabula nze nange siwagira ku wasteful spending oba okusente okuzifuula ez'ekyeyonoonero naye nze mbadde simanyi nti okuteesa kwabwe sente ziba za kyeyonoonero baba mukwonoona mbadde simanyi Ssenyonyi yatuluusa kubanga nze ndowooza nti okuteesa kwe bateesa nga bateesezza wano era ze sente ze bateeseza nga bagenze eggulu era ze bateeseza nga bagenze potpotru kubanga era bafuna alawensi z'okubaako gye balaga ez'amafuta tewali budget mpya sirabawo mpya ate nze kyendowooza nti tebakkirizibwa ku spendinga sente ze bataakolerako budget si bwe bagamba wano nga bali ku service award yes buli sente spending eteekwa okuba nga bagibala yes kakati ate ekirala bannansi tebamanyidde ddala member wa parliament akola mulimu ki babiwulirira ku radio ku TV era ababaka bangi abatamanyi luzungu kubanga omanyi mu parliament omwo boogera luzungu lwokka abatuuliza njagala mutegeere bw'olisindikanga omuntu nga temumupimyeko kuwulira bikoozi ye tegeera nti osindisa omuntu agenda osirika emyaka 5 naye bwe bafuluma parliament balina akakodyo nga badda mu nkuubo ng'ayogera eri abamawulire kakati nga gwogamba omubaka waffe mu amaanyi ateesa kati ng'ate ye mwami Kungu ng'amuyita ne ku radio kuba yayogedde bulungi n'owamawulire kati ng'ajja wano ku radio nga nako mugamba muka era ababaka be bakugamba nti oyo alina okudda be basinga okubeera ku radio si mu parliament abasinga okwogera naye bwe mubatwalako mu bitundu byabwe gye bava abaloozi baabwe ne bamutegeera bw'asirika ebbanga lye lyonna bajja kutegeera nti ono gwe twasindika kasiru okwogera kuno naddala ng'oyogera mu lulimi olutali lwaffe kubanga ye official language luzungu ne bw'oba n'oluba lunene n'obulago bunene naye nga tomanyi luzungu tosobola kuvaamu kigambo mu parliament awo era ababaka abamanyiddwa be babalumanyi bokka era be boogera bokka era ebirowoozo byabwe byokka kati bye bimanyiddwa ate batono tebawera ababaka 3 naye mulina ababaka 5 mu ababaka batiddeyo ewaabwe okubalabirayo nti tebalina bye boogera batidde kubala naye kati bayita mu bana abaffe abamanyi okwogera mu bigaane kaka nedda mugendeeyo abantu babalabe nti mulima nze tosobola kuŋŋamba mwami Kungu parliament egenda tula Masaka sente za parliament etudde Masaka tosobola kuŋŋamba nti zezisibye eddagala malwaliro nedda sente ntono eddagala balibba sente bazibba era ezirina okukola ebyo ziteekebwa mu mbalirira nga zakola ebyo bandi badde beekalakaasa ng'embalirira efuluma nti tebatadde sente za kino eyo ye ango gye twandiwulirizza kubanga ezo ze bali mu kukozesa baziteekayo zikozesa ebyo era si kituufu nti bwe batayambuka ggulu ezo sente ziwonye zigenda mu ddagala si kyekyo tubuulira abantu amazima tuleme kudda mu bintu byakulimba bano bali mu byabufuzi byennyini politics
si kituufu nti bilioni 2 kasita tezikozesebwa zigenda mu ddagala. Ekyo si kituufu. Si kituufu. Zina kukola mirimu gya parliament. Ez'eddagala zaateekebwa mu ddagala. In fact bwe zitakola ebyo era bajja kuteekayo mu biwandiiko nti zalina bye zaakoze era zigende nga bwe ziri mu genda. So n'olwekyo temutubuzaabuza. Twagala mukole omulimu gwammwe. Edda ne parliament ya East Africa eyo abantu baagaananga etambule. Ababaka nga bagamba lwaki tusigala wano wokka tubagamba bannange East Africa eno gye mulaba erimu ensi nnyingi naye buli lwe tusigala wano mwe mulowooza tusigadde mu headquarter ya parliament naye era tubeeramu bw'owulira bw'oti olabira ddala nga muli mu Tanzania. Twetaaga okutegeera ddala ebintu bye tusoma mu biwandiiko ddala ebintu ebyo one stop border posts n'ebirala ddala gyebiri. Otuuka mu nsi gwe lwaki obeera nga mu East African Community erina akatale aka miliyoni z'abantu ezisukka mu 2.5 mwe muli ate n'ensi nga yesinga obwavu mu nsi yonna kijja kitya? What is it that they are not doing? Burundi. So n'olwekyo ffe abalowooza nti abantu beetaaga balabeko n'amaaso gaabwe manyi baga amaaso g'Omuganda gali mu ngalo mutegeere abasajja ababagamba illegal to which it said it was legal. Ne boogera ku conflict of interest. Kati mu kooti eyo mulimu provision y'okuwa gye bayita advisory opinion. Simanyi. Kubanga ffe mu mateeka waliwo kye bayita cause of action. Cause of action kitegeeza nti you have a right. That right has been violated and the defendant is liable. Kati mu musango ogwo bawaabirani applicant Bwete Daniel ye applicant nga waabirani kyobuuza kwanze neewuunya byalina mu high court si kyekyo awasingiza mulamuzi ogwo mulimu ogwo ogwa high court omulimu ogwo baali bataputa ki aba high court gwe munnamateeka tubuli kubaka kati kesi eyo zigirina wano naye mwami kungu njagala nkubuulire eggwanga lino bwe tuba tunaddayo ku musingi ogutambulira ku mateeka waliwo bye tulina okwegendereza. Sisuubira nti njagala kutegeera who are the parties mu kesi eyo. Tugambye nti ojiro zinoonya nga bwennyonnyola abatuwuliriza kye bayita cause of action kitegeeza nsonga kiggwe kututte mu kooti. Amateeka gateekawo ebintu ebiraga ekirina okukutwala mu kooti nti ekisooka oteekeddwa okuba nga oyina eddembe lyo ery'obuntu ku kintu. Ekyokubiri oba gye bayita a right. Ekyokubiri oteekeddwa okuba nga waliwo alisambaze oba aliyisizaamu olugaayo. It has been violated. Ekyokusatu aliyisizaamu olugaayo olwo alina okuba nga yalirayebo oba ye defendant nga gwe wawaabidde. Kakati kooti nga tennaba bwebaako nga ddala omusango guwawaaba waliwo n'abawozo bakusinge kubanga osobola okuwaaba omusango nga tewategese bantu banaakusinga olina kyonoonya. Oyinza okuba kakati mwami kungu singa tuli wano ennaku zino bannamateeka twatandise okubba ettaka ly'abantu mu ngeri ey'olukujjukujju. Nzija ningamba omwami oyo mwami kungu abantu awo waali walungi era lumundozo ojja kumpa olunaku nsomesa abantu ku kwekuuma ku ttaka lyabwe. Omuntu najja n'agenda n'akuba endagaano y'okukuwa essente ng'olina ky'olina omuleetera. Eno amannya kungu ye wano ye n'olunaku lw'olina kireeta ne sente nzikuwadde era n'osayininga. Akati abantu baatandika n'okufoojinga siginica z'abantu era n'ategeka endagaano yeeyo n'abeera naye waka. So gwe gwami kungu bino byonna tobimanyi naye eri akola ebintu kati mu linnya lyo. Era n'amaliriza ennaku z'omwezi ne ziyitawo nga tomuwadde ssente n'akutwala ne mu kooti naye tomanyi gw'oli waka n'ekyapa ky'okirina. Bw'amala okutwala mu kooti n'akulonderayo ne looyo agenda okuwolereza
Kati gwe tobimanyi naye waliwo omusango guli mu kooti naye bawoleza naabwe waliwo ne looya ali mu kuwoza ono akuli bubi paka kooti lwekusingisa omusango oba lwemukkaanya nti tusetolinge out of court ngenda kusasula ngenda kuza omwezi 12 kati jjukira eyo consent order gy'oba ofunye eyo sebo togiyitako kati byonna bigenda maaso mwami Kungu tonnalabikako wabula looyawo yakukiikiridde tyene yennyini yeyamulonda ate bagenda okumaliriza nga ekyamazima omusango oganye okusasula kati n'ateekamu application baataakinga ebimu ku by'obugagga byo olwo bano n'ettaka lyo kati byo byonna gwe tomanyi kubanga ettaka tebalitwala ku loole kati omusajja afuna bufunyi kiragiro era n'alaga nti n'ekyapa wakigaanidde ne bagenda mulandizi ne batwala ekiragiro ne bakyusa ekyapa kyo omusajja n'afuna ekyapa ku ttaka lyo naye nga naawe oyina ekikyo kye watereka luba lumu kyayagala kyakukola kubanga ayinza n'okufuna ekiragiro ky'eviction kuba kooti yakugjawo dda okeera ku makya n'owulira nga buli kantu konna bali mu konkona bakoonawo bakuba endabirwamu bakasuka TV ebweru tomanyi kiriwo omusajja anonya ennyumba ye so ebyo gyebiri omuntu asobola okuyimuka wano n'agamba genda kati twabe bwe tuti gwokkanye bwoti naye kati njagala kumanya pati zo zifunye njano genda maaso so n'olwekyo mwami Kungu njagala okutegeeza ekyokusatu Parliament yateekebwako injunction ku motion kyoyagala okumanya nakyo njagala byonna benanze ndi mu bikubuuza kati bwe naamala obikubuuza then twogere eri eggwanga kubanga ekyamazima tewali injunction gye baateeka ku Parliament egigaana kugenda maaso na motion zaabwe kubanga tewaliiwo yawaabira motion okwebuuza ku service award tekitegeeza nti buli bintu ebyali birina okuteekebwayo byateekebwayo simanyi oba oyo omwami member wa Parliament aliwa oba member wa Daniel Bwete member wa commission na Uganda just member wa Parliament no yawabira Attorney General nedda yawabira Parliament nedda so kakati kitegeeza bino ebyagenda maaso mu kooti binyuma era nawulidde waliwo omubaka omu naye ekirungi bambi yadde amateeka yakagayiga ye yayogedde n'ekigambo kye yayise res judicata era kati eyo motion eyo res judicata ne speaker akikwotinzaawo mu kiwandiiko kyolina res judicata bw'oba oyagala okugyetegereza oteekeddwa okubanga ensonga eziwaabibwa oba kigambo kya Lulatini naye kiba kiraga nti omuntu tasobola kubeera under trial for the same case almost twice kakati ekyo kirina ebikyogerako bingi eyebeera nga principle era ekozesebwa mu civil litigation nti eyo mata yaggwa kakati ekintu ekyo document girina honorable finally respondent ye parliamentary commission yeno wano kanji kuterekaawo oberenga ogifuna bulungi because wadobuza yawaabiraani applicant ye Bwete Daniel respondent ye parliamentary commission kankole bwenti katono nnyo ndikuwa ruling eno oberenga ogifunira ddala naawe ogenda nti oyagala twogere eri eggwanga nga buli kimu tukirina ndaba wano Judge Douglas Karekona Singiza ataddeko omukono document eno simanyi lwaki eyagala kubeera nga tejja naye nga yoweeri kanjifune wano tulabe genda maaso kati res judicata eno yandarayizinze oba yandibaddewo singa Parliament eyo kooti nti omusango guno twawozaganya ne Kungu ogifunyise eze kakati njagala okutegeeza
waliwo kye bayita doctrine of separation of powers wagiwulirako? Yes. Nti abatuwuliriza era mulina okumanya nti organize za gavumenti zino essatu zonna buli emu erina independence yaayo oba yeemalirira. Yes. Kubanga tuli mu presidential system. Okifunye document kati kanjikebere. Okay. Because obadde yogira ku less what? Res judicata. Limirwamu bannamateeka. Nalabye nga ne speaker akikuotinga somewhere mu kiwandiiko kino nenga kasita nnamunnamateeka buli lwakuna radio fo tulina omukisa ajja kutu interpretingira bino tubitegeere. Ne speaker ayina ebintu bya quotinza ondo biwererako ddala emisango egyayita n'ebirala. Kiwandiiko kati omusango ogwo gwagendayo ddi? Ne motion bagitaddeyo ddi? Kuba omanyi nze kye nakugambye tulina kye tuyita cause of action. Oteekeddwa okubanga kyotaddeyo kyaliwo. Motion bakagiteekayo baali tebalina mikono. Nakakiteko gyoti abalamuwa. Kati osobola kubanga gwe ate wasangibwa wagiwaabira dda. Tusobola kubanga wasangibwa wagiwaabira dda nga tebanagiteekayo. Yali awawabira parliamentary commission. Yes. Ko service award. Yes. So speaker alina kugibesingako. Speaker agibesingako ng'akola ruling ye. Nga bamaze okukola debate. Naye tasobola gibesingako ng'abagaana okukola parliamentary work. Oba kitegeera. Era ne debaters basobola ogirayizinga as a concern. In fact, the issues adumbrated in that decision can be referred to in a debate. Otherwise, in Parliament, there is injunction against it. Kwandolinga nsonga zino. Kakati goloza mwami kungu ekintu bwe kijja mu Parliament for debate kiba kitegeeza tewaliwo nsonga zikiwakanya. Wezirizibawo. Era ze zigifuula debate. Naye mwami Ssekikubo ategeere nti awo yayabise kubanga the speaker's ruling mu Parliament is final. Kyakomyawo kya Ssekikubo. Ate era osobola kujja apiiringa mu kooti. Obuzibu bwa apiiru ye nti kati yeyinza okusafalinga res judicata kubajja kuba agenze mu kooti nga yakisala dda oba kitegeera. So kati right hiyo najayina abadde agirina mu Parliament. Kati Parliament bwe batemuwuliriza kayinza okubanga kaweddemu oba naddukira buddukizi kati ate mu constitutional court to determine rights zaabwe abaagala era abo baba balina kugenda mu court ya constitution. Ne speeding abadde mpitirivu omusango guno kwe gwabadde concluded. Ekirala mwana wattu baafunye omukisa kubanga emisango egisinga tegiggwa mangu. Was it by mistake? Naye guno omusango baafunye omukisa kati ffe tuli balooya tuwe ebitongole byaffe ekitiibwa. Naye baafunye omukisa munene okuba nti omusango guno bagenze okugutwalayo ng'oluusi n'ensala tejja kaluba. Ngoyogerera mu luko tulita lukolo sofa omukisa gwe bayina nti neyawaabye you're very philosophical in talking about judiciary n'ensala zimu zino. Njagala nnyo tufune obudde tusomesemu eyo ensala yennyini. Naye nze nagambako mwami Ssekikubo lumu ku mutimbagano gumu. Ne mugamba nti gwe genda osome section 8 eyasamateeka eya Leadership Code Act egamba eyogera ku kye bayita conflict of interest. Nti gwe bw'obanga gwe ovunaanyizibwa okuteesa ku kugaba emisaala gwe tokkirizibwa kuteesa ku kwewa omusaala n'erinnya lyo nga mweriri okujjako ng'oyogedde you have declared that conflict of interest. Oba kitegeera. Era bw'okikola obeera you have violated the Leadership Code Act. Era IGG aba alina okunoonyerezaako. Kakati bakomishona bwe baba batudde nga mbe bagenda okugabira beewadde kubanga beemanyi kitegeeza nti oba olina okuba ne Hansard eraga
nti badeclaringa interest oba tebadeclaringa. Okay. Kati bw'obanga ogirina oba olina okumanya singa ebyo byonna biggwa ne wabanga IG gitanoonyereza ne wabanga tewali poliisi ebanoonyerezaako ne wabanga akali gwe kikuwa okutegeera oba ddala ebikuluma n'eggwanga biriruma ku nsonga eyo. N'olwekyo ensonga eyo tekutwalira budde bunene kumanya nti oba oli awo gavumenti teina interest mu kukwata baakikola. Kyekitegeeza teina interest kuba tewaliwo obubonero bulaga okujjako waliwo ebbaluwa emu. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu Rwanda, vision y'eggwanga eryo okugitegeera obulungi wa eggwanga gye lyagala okugenda olina amawanga g'olabirako kati. Yes. Mawanga ki? Kakati bw'oba oyagala okutegeera Rwanda gyeraga olina amawanga okusinziira ku byekola gw'oyagala okulabirako, engeri gyekuuma relationship yaayo n'abantu bonna by descent abava e Rwanda ne bayita friends, akati ate awo girabira mu nkola nga eya Israeli, engeri gyerabirira abantu baayo ab'omunda mu ggwanga Human Development Index, kati ate awo gigerageranya ku ggwanga ery'e Norway. Kakati engeri ate gye yeekuumamu mu by'okwerinda n'okukuza defense sector, kati awo egattamu karasha katono n'olyoka otegeera. Kakati ate engeri gy'eteekawo embeera mu digitization n'emirembe n'okubanga it is a one-stop center for tourism n'amabanka na buli kimu n'okutereka sente, kati ate awo ogerageranya ne Switzerland, kati bw'ogattaga amawanga gonna otegeera vision y'obukulembeze bwa Rwanda bweyagala okufuuka Rwanda. Teyina byesima nga bw'olaba Congo nti esima buli kimu ekirina. Teyina bantu bangi nti nga kakati bandibadde bakola market segment ey'amaanyi nga bw'olaba Uganda, naye abantu beerina n'engeri gye promotingamu ebintu byayo ogerageranya mwezi ensi okugitegeera. How has Rwanda been able to achieve this in a very short time? Nze honorable nalaba engeri gye nayitibwamu ogenda okwetaba ku kulayira kwa president. Yes. The order communication via email. Yes. After every few hours Mr. Adam tutuse wano wote tuina nya onakosa woteri ki. Yes. Nti oh bambi sorry eno bagitutte tusaba okozese kweno, and that communication kept on flowing. Bwe twatuse ku D-Day that Sunday yokulayira kwa president, the beauty, the organization, the everything extremely beautiful, and I'm wondering how have they been able to achieve this in a very short period of time. Kakati nga bwe nasomesa akedda omanyi abantu bangi ebiseera ebisinga wano mu Uganda tebamanyi, naye ate bagamba olina ate by'oyinza okwogera nga tebabimanyi, ate ne bagamba tetwagala kumanya. Kakati ne beggalira mu kantu ak'okuba nga tebategedde. Adamu emyaka 10 okuva kati ojja kuba oli muntu muzibu nnyo mu nsi, kubanga buli muntu alina kyamanya asibira wano gwe n'okitegeera. Alunda embuzi ajja wano n'akubuulira nazo n'ozitegeera. Asima amafuta naye ajja wano, akwata ababbi nga wa poliisi naye ajja wano, minisita naye najja wano amanyi byakola n'atabimanyi. Kati gwe oyina minzaani ey'amagezi, that intellectual weighing scale gy'ogenda okubanga ng'okozesa nti in 10 years from now okumanya kujja okuba nakwo gw'ojja kuba totegedde, naye ojja kgenda okulaba nga buli w'olaga gw'obasinga ogambe abantu baabaki nga tebakyamanyi, kumbe gw'omanye ennyo. Kakati so n'olwekyo bw'olaba Rwanda yo eyina bye yakola, yasooka n'emanya what is our problem, kubanga yadda ku zero after 1994. Kakati omuntu eyali abaddeko ku zero ayina by'omulabirako. Badda completely ku zero. Zero. And Rwanda was written off. Yes, zero. Kakati omuntu eyali abaddeko azzeeko ku zero, oyo omuntu he has nothing to lose bw'oba omulumbi. Kati omuntu nga he has nothing to lose, zero agimanyi, bw'aba akulwanyisa ng'oyagala muzza ku zero gy'amanyi obulungi, akulwanyisa nga atalina kyasobola kuluzinga,
life is not the most important thing nga ye defending. The most important thing is success. Kakati ne bafuna obukulembeze ne bubayamba ne bubanga bwo bwennyini. It is the beginning of the weighing scale. Omanyi obukulembeze busobola okulemesa ekintu. Singo omukulembeze ayagala okulwanyisa obubbi kati ye n'amalabba kati buba buganyi awata China moral authority bulwanyisa. Kakati ate omukulembeze asobola okubanga yetabye kati ate ababbye ne babeera mikwano gye tayagala bakwatako era kiba kigaana. Kati fano mu Uganda Museveni si mubbi naye ababbi bonna tabakwatako kuba banne. Kakati wali e Rwanda wone bwobanga babazaala ne president wa Rwanda nga muyina blood relationship kati ate gwe ye obutalaga kifaananyi kibi balala kati ate gwe oyinza n'okubulwa beyiro ng'ate mu mateeka bagigaba. Kati ye yennyini ye yeefuula nga ye first example. Nakubulirako wano nga tutandika waliwo minisita omu eyatawanyanga president nga buli meeting cabinet meeting lwetuula minisita oyo amugamba nti lwaki tojja n'olambula ekkolero lino nagikugamba agitugamba wano namu enfunda nga 3 kubanga cabinet zitera okutuula buli wiiki paka bwe yamugamba nti naye bw'oba oyagala nambula amakolero lwaki tonkolera programu y'olunaku olulamba gonna nga lambule lwaki nambula ekkolero erimu lifune ekifaananyi mu bantu nti liringa eryange oba lyo liri special litandike n'okubba omusolo kabalitya. Kakati gwe ekyo bw'okigeragerera n'ekyaffe wano president yawerekerako consignment nga bagenze gitunda eya Tri-Star Garments ku kisaawe ye mu mind ye yali apromotinga production ya wano and export. Naye ate mu mind ye ya corruption kati ate eyo company empapula ze yakozesa nga bazanguya ziyitewo mangu president talina budde kati yatandika kukozesa ezo eyo process teyaggwa buli ddakiika yeekola kati bw'aba teyawa musolo nakati tawa baba atuuka n'okulimba nti eno company ya muzeeyi agambye ndi n'ebintu bye bigendeera ekitali Rwanda ekitali yeeri. Ekyokubiri kasita omuntu gwe kennyini omukulembeze obeera nga gw'otandikirwako kitegeeza teriiyo mulala. Ate kati gwe banaagamba obanga yakwata muganda we n'akwata muzzukulu we n'akwata mukoddomi we nzaani olwonzaani kati otandika okubanga toyinaayo muntu yenna ali untouchable. Ekyo bwe kibeerawo kasita sente ntono ennyo ziba nga tekuli kibbibwa zimala munnange sente because that thing has been on but Rwanda economy yayo si yenene nnyo si yeyina ebyobugagga ebyomutaka ebingi ennyo but how is it able to reach these milestones? Ekyokubiri toyina ngeri yonna gy'ogenda kutawaanya ggwanga mbw'olw'okuba ggwe ebirowoozo byo mu byobufuzi byawuka ku byoyo akulembera. Come again? Toyina ngeri gy'oyinza kutawaanya ggwanga lya Rwanda olw'okuba ggwe endowooza yo mu byobufuzi eyawuka ku eyo akulembera. Why? Because nakugamba era nti bo enkola y'ebyobufuzi byabwe bagenda okuva mu kulonda nga buli kibiina kiwangudde. Kati olwaleero eyandibadde nga vice president oba leader wa government business tojja kumusanga nga yavudde mu RPF ekibiina omuva president. Kakati olwaleero tojja kusanga nga speaker wa House of Deputies oba wa Parliament nga yafudde mu RPF ekibiina president kyavaamu. Cabinet ebeera it is a very serious thing. Formation of cabinet engeri gye bakolamu gavumenti egoberera ebiwandiiko formula abatuwuliriza nga bw'olaba bwe bagamba nti COVID twagala SOPs standard operating procedures balize bakozesa okukola government. Si kugamba nti president wamu weesibye ebisanja nga ayagala ekisanja n'akuwa. Eggwanga lyonna ate this election bagamba nti president yadde musanyufu nnyo okusinga ne ku elections endala zonna kuba eno buli we yabadde alaga nga bazina buzinyi na kuyimba. So kasita omala okusootinga nga opposition teyina kyebanja
government je wajja abalwanyi bote balina kye babanja emijiji emito kati eri toyinza gambu bajenizi bali mu kwekalakasa be basinga mu bifo kati kakati toyinza gamba nti eriyo professional omwana yafuna twabuyitanga kati omwana yasinga kati mu senior 6 katugeze wane waffe bw'oba ye yasinga mu senior 6 e Rwanda wamalira university ekyamazima mu ekyo ekintu kye yasoma ogenda omusanga nga yakikulira kati bo balina follow up procedures yes result orientedness bagala results sinti no ono jaja wange kubaka kati bwe twalinga tulwana wano batuwanganye ebidomola by'amazzi ebyo byaggwa kubanga mwali mulwana ensi enunule kati bwe mala okwenunula eyina okukola ng'ensi bwe zibeera ekyo kyekiri e Rwanda nalabe cabinet nga bonna bayivo kamala basoma kakati nze mbaddeko nabo mu parliament kakati olwaleero president wa senate yali mu kakiiko kange akaligo mu East African Legislative Assembly Professor Kalinda brains n'omwana yali akiikirira abavubuka erinnya linvuddemu naye nga naye mugezi kugamba njagala okubuulira abantu bali it is merit and you can do it omuntu member wa parliament wa East Africa avudde e Rwanda ne bwe yabanga afulumye nga taliiwo debate egenda mu maaso bwadda n'akola submission ogenda okulaba ng'efaanana neyo ne yabaddewo kati bo tebalina kye batwala for granted abantu babeera bamanyi what to do because tukiikiridde eggwanga naye ffe twagenda mu East Africa ababaka 7 nga bonna bagoba speaker wa East African Parliament right now Margaret Zwa ava wano kati ate nga nze ava ku ludda oluvuganya nga nze ngana bamuleme kakati kikulaga nti wano omubaka ayimuka nga kyofena tukikiridde Uganda kakati you ask yourself is it the position of Uganda speaker ono bamugobe kubanga tuli eri kukiikirira ki Uganda twatuuka president w'eggwanga n'atuyita no Twitter n'atwegayirira muve ku by'okugoba nga nze nzekka ate nze ow'oludda oluvuganya nze mutaasa nga ababe aba NRM era yayita aba East Africa bonna n'abagamba nti kati mumulaba ono ng'asonga mu nze n'agamba nti singa mbadde nga Idi Amin bode ono yandibadde eri one of the rivers nge floating kubanga tetukkiriziganya naye ate kakatiraba olwokuba nze siringa Idi Amin kati saamutta kati ate yakola kyenjagala njagala okutegeeza bali bo tebakikola ffe ababaka abava mu Uganda omubaka asobola okwogera ku nsonga eza common market n'ayimuka owokubiri n'ayimuka n'agamba I respectfully disagree with my colleague kakati tosobola kuba kakati ekitegeeza temulina country position buuza ababaka ba parliament aba East Africa nti balaba ddi president w'eggwanga kubanga president mu mateeka ye minister wa foreign affairs kubanga East African community si so eyo ekyali department ya foreign affairs wadde nga tulina ministry ya East African community so kikulaga bali abantu buli kimu bakitaddeko ekitaala tewali mistake era bw'osangayo mistake ezimu ziba ziri nakyo n'ogamba nti kakati ng'ebuduuda nti kati avalanche kilandicide kyakoze ki nine honorable Dr. Fred Mukasambide tugayagaye mu nsonga nga bwozuulya ono njagala kujja e Rwanda tugende buterevu ku bimu ku birala ebiriwo mu ggwanga olunaku olwajjo tubadde twogera ku abantu abalondebwa based on merit n'obukugu bwe balina jo eggwanga lyafunye amawulire badde discussion y'amaanyi olunaku olwaleero ku mitimbagano n'ewalala President Yoweri Museveni kyaddaaki yalonze Edrisa Musuuza muyimbi oyo Eddie Kenzo nga omuwabuzi we ko creativity about creativity or creative something like that and I've been following the discussion leero bana Uganda abamu nga agati naye obwadvisor mu Uganda nga bwafuuse bwa jjenjeero omugenzi Tamale Mirundi at some point yaga nti yali amaze emyaka 5 nga musamba actually nga tala President Museveni nenga advisor we what are we doing? Are we really as a country
looking for avenues of creating, more public expenditure? Are we rewarding abamu ku bantu? And in any case, bino byonna bitutwala wange eggwanga. Kati abantu baffe abatuwuliriza mbasaba mutegeere. Creative arts kitegeeza kitwandibadde tugamba kyekiriwa. Artistic and technical aspects bintu bibiri. Artistic kwe kubeera nga art oyo omuyina ekitone okiyina. Technical nga wakikugukamu kakati oli mukugu ebintu bibiri kitone n'obukugu. Kati omuntu yenna bw'obanga oyagala okutegeera pulezidenti w'eggwanga kye yakoze kituufu oba si kituufu, osobola okutunuulira muganda waffe n'omuteeka ku minzaani ey'ebintu ebibiri. Nti ekitone akirina n'ogamba nti eyo ngitaddewo, alinnyeeko n'oteekako eri ejjinja ly'ekitone. Kaakati obukugu technical, obukugu obwo kitegeeza kubanga mwami kungu nze nsobola okuyimba neyimbyayimbyawo ekintu, naye omukugu kati nze nsobola okweyimbyayimbya ekintu nemba nga olwo ekitone nkirina. Naye omukugu ye muntu asobola okukola obunyukuta ziri ze bayita zisolofa nga n'abalijja mu myaka 10 ezo solofa be baziyingiza ku mapeesa bafuna ekyo kye nayimba. Oba kitegeera kati obwo buba bukugu. Kati obwo tobuyina. Fedda naffe bwe twabeeranga mu masomero nga tuli barapa, all stop, collaborate and listen, us is back with the mind of vision. Naye kakati mwakolanga mutya? Nange sebo nali rap master. Twabeeranga ku ssomero. Ziramu ku rap ze wakubanga mu rap ze twakubanga nti all stop, collaborate and listen, us is back with the mind of vision, something goes hard. Kakati awo sebo nsobola okubiyimba nembiteeka wali. Siba mukugu. Okay. Omukugu ye muntu asobola biwandiika nga tetabiwandiise mu bigambo. Abiwandiise mu codes ezo ze bayita solofaazi. Kati nga mu myaka 10 alijja yasobola okunyiga code ezo kati ne muvaamu bye nayimba bye nnyini. Okitegeera? Yes. That is technical. Kakati ebintu bya creative arts bino, it is a business. It is a science. It is a profession. It is an occupation. It is a job. Ekintu ekyo eggwanga lisobola okukula nga likiyitiramu. Olwaleero bw'olaba for example the first 10 leading music producers mu nsi yonna. Olaba China, olaba Russia, gwe towuliranga ku nnyimba zaabwe. Abasingira ddala okukola esente America eringa mu kyakuna, olaba zi Denmark, olaba zi Finland, toyinza kuwulira mu ggwanga lya Africa tiririimu. Naye nga wano tulina ababuuka ne balinnya ne ku mmeeza waggulu nabo ne bayimba. So kakati bali bayina both the art and the technical aspects. Okay. So the technical aspect ekyo kye twagala bakiweeko pulezidenti w'eggwanga amagezi muganda foyo bwaba ekyakisobola mumuteeke ku minzaani. Well and good. Nze munnamasaka n'olwekyo musanyukirako. Oh. Naye nga Munnayuganda waliwo ebyokupima bingi. Bwoddira omusambi w'omupiira ng'akyali mu 11 mu butuufu nga muteebi n'omugjayo omulundi gumu nga ne ggoolo oluusi tennaba kunywa bulungi n'omuyita n'ogamba nti jangu otukookingire kakati oyo omugje mu kisaawe. Pulezidenti w'eggwanga yaaba nekyabala kirala oluusi mu bintu ebirala bingi. Ayinza okuba nga kakati ye mu kulaba kwe ayina ebintu bye yapimye nga 2 oba 3 nga mu ebyo mwe muli ne kampeyini yeddako. Ani anandeetera abayimbi ne bajja ne bajjanga ku buli laale ne bakuba. Ani gwe nsuubira anaabeera opponenti wange anaaba akola mulimu ki? Ayina byayinza okuba nga abala nga byabala mu maaso. Naye si business ya creative arts okubeera nti eyimuka mu ggwanga nereeta ne ssente.
Okay, but ina abantu nga ba full figure Catherine Kusasira, Butcherman, bonna ba advisor bo ne Kenzo Mugaseko. Kati president w'eggwanga oyo bw'aba akola appointments aba ayina ebintu bingi byagoberera. Asobola okukola appointment ng'ayina kyazikiza. Asobola okukola appointment ng'ayina kyakoleeza. Asobola okukola appointment ng'ayina kyapromotinga. Rwanda bino gyebiri tebisobola kubeerayo. Eri bakuwa appointment nga balina kye bakusuubiramu. Simple. Oh. That's a very powerful one. Yes. Mu mawanga amalala olondebwa ng'oyina kyogattako ekikusuubirwamu. Yes. Ate mu Uganda nga balina kye bakugaana okukola. Omusajja oyo yeekalakaasizza nnyo mu muwe kinaasirike. Kumuziba mumwa. Bali abantu bwe mubajjamu ono n'ono wali waba wawedde. Ono yakula n'oli abadde nfanfeewe mu mujje eyo. Kakati ne tuzikiza ne tumalawo kwegamba obanga agamba nti peace is the absence of war. No. Si kyekyo. Era wano bw'olaba tight security. Wotegerera nti kati awo president waliwo tight security. Wabeerawo kiroole ekirabika ng'ekita startinga nga kyekise mu kkubo. Awo temuyita. Wali ne wabeerawo ebyuma ebifumita nga singa oyitawo omupiira bagufumita. Kakati awo n'omanya nti security eri tight. Tight security gye twabadde naye ekigali tetwalabyeko we batugaana we batadde kiroole. Naye wabeerawo bubeezi checkpoints. Kubanga by'olina okukozesa byebyo bye bataagala. Onaamukuba bikonde. Ogenda okutuuka mu venue awamulinaanye nga tolina ky'oyinza kukozesa mukuba. So njagala okutegeeza nti kakati tulina omwaka gwe tulimu. Mwaka 2024. Era president w'eggwanga yeetaaga bamubuulire ti kakati tokyakkirizibwa kwogera ku colonialism. That debate was settled. Ng'abyogera nnyo. Anti twetaaga tumugambe kati singa badivaiza bano ddala abalaba. Era nga bw'ogamba Mwami Tamale bwe yagamba nti yali tamulaba. Ne Catherine Kusasira yalaja na kati some point. Simulaba. Balabika tebamulaba. Kubanga singa bamulaba ne bamuwa amagezi. Waliwo bye yandibadde kati nga yabivaako. Ne basoma ki bano president bamuwa amagezi ki? Anti kati waliwo edda nze be nawuliranga bannagenda. Oba kati baani abali mu biti ebyo. Kubanga otuuka n'ogamba naye kakati manyi Abaganda tebasuula mbwa. Embwa tebagisuula ku bisaaniiko ne bwe beefudde ne bwe beekoze ki. Yo bagisuula ku jirikiti. Ati waliwo ekiseera ky'otuuka n'ogamba oba president advisor buno jirikiti. Kubanga bw'olaba omuntu nga yeesimbyewo ne batamuwa n'ava ng'ate yavaamu yawadde banka zimunoonya ogenda okuwulira nga baamuwadde oba president advisor. The other day yali vice president Gilbert Bukenya bamuwa bwa advisor ku sanitation. Era yatambulamu katono awo kati ndoza sanitation yazuula ndi biyinza obutasoboka bulungi n'asirika.